the best. Ekijja njagala kusabira mukwano gwange Muhanji abantu be Kampala omulabiranga ddala ebbanga lyonna abadde muntu wange so kulwange n'omukwano gwe tulina fembi nsaba banna Kampala mulabirenga ddala because Kampala egwana omusajja omukozi ate nga n'omusajja ayimiridde kyemanyi Muhanji ayimiridde manyi Muhanji ayimiridde bigambo ya mwana mwala amanyiddwa nga Akankunda Nina oba muyite Nina Rose ebigambo ebyandiba nti bigenda muleetera obuzibu obutenkanika wakati we wamu ne bannakibiina ki NUP si bannakibiina ki NUP abawagizi bokka wabula n'akakiiko akakulu akafuzi ak'ekibiina ki NUP the National Unity Platform ebigambo ebyayogeddwa mu katambi kano byandibanga bigenda kuba bya busagwa nnyo era bya bulabe nnyo eri Nina Rose okujjako nga abatwala ekibiina ki NUP wamu n'akakiiko k'ebyokulonda ka NUP banaddirizaamuko ku busungu ne bakakkana era ne bafuna okunnyonnyolwa okujjudde kiki ekyabagula Nina Rose okubeera nga abeera mu katambi kano n'ayogera ebigambo ebiwaana omukulu Moses Muhanji ng'onaabeera opponent owa David Lewis Rubongoya ekibiina ki NUP gwe kyasalawo okubeera nga kiwa kaadi kati waliwo ali awo atannabitegeera abuuza wait a minute kiki ekiri mu kugenda mu maaso akatambi koolaba katambi akarekodingibwa gye buvuddeko nga Nina Rose ayogerako n'abamawulire bwe yali amaliriza interview eno Nina Rose yagamba nti nga tetunnagenda mbadde nsaba ngambe bannakampala balonde Moses Muhanji wabula nga ate Moses Muhanji yeesimbyewo ku bwa Kampala MP ekifo ekiriko ne David Lewis Rubongoya kati ekibuuzo ekisookera ddala akatambi kano kalikodingibwa ddi wabula ekitali kibuuzo kyekyokuba nti Nina Rose bino abyogera ng'ayambadde bulungi ataya y'ekibiina ki NUP era nga kuliko ne badge ya National Unity Platform akatambi kano ani yakasheyalinze Moses Muhanji yennyini yataddeyo akatambi kano ku mutimbagano gwe n'ateekako obubaka obwabadde bugamba nti thank you dear Nina Rose ekitegeeza nti weebale nnyo mukwano Nina Rose nga Moses Muhanji alaga nti yeebaza Nina Rose olw'okuba nti yamukubidde kampeyini n'okuba nga asaba bannayuganda balonde ye Moses Muhanji ku kifo kya MP Kampala Central. Moses Muhanji ono atamumanyi ye president w'ebikonde mu Uganda oba ye president w'ekibiina ekitwala ebikonde oba bode efuga ebikonde mu Uganda abalwana ebikonde oba abazanyi b'ebikonde. Kati Nina Rose akatambi akalaga nti yali kwemu ku events z'ebikonde Uganda Boxing Champions League. Kati Nina Rose yali azze then wamaliza n'akubira omukulu campaign. Kati omukulu ke katambi ke yajjeeyo. The question ekyali nti katambi ka recordingibwa ddi. Moses Muhanji yasunsulibwa nti agenda kwesimbawo nga MP Kampala Central. David Lewis Rubongoya ow'ekibiina ki NUP ate ng'ono Ssaabawandiisi mulamba owa NUP ekibiina Nina Rose mwava yalina kaadi eya NUP era nga David Lewis Rubongoya yagenda okujja yeesimbewo ekifo kyekimu. Nina Rose mwalabikira mu katambi nga ayita abantu ate balondooli omulala atali wa NUP ng'ate ekifo kino David Lewis Rubongoya yeetegese bulungi nnyo nnyini ddala okujja okulembera bannakampala ng'ayimiridde ku kaadi
eya the National Unity Platform. Kati oluvannyuma lw'akatambi kano okubanga kafulumye, of which paka nakati ekibuuzo kikyali nti Nina Rose yakarikodinga ddi oba baakamukwata ddi, kubanga ebyokulonda byakati. Omuntu ali mu kucacyanca n'okubanga asagambiza eddakiika eno ye Abraham Luzzi oba Honorable Luzzi. Sarah is tall, teri luseke. Olw'ensonga nti wakati nga okubbinkana kuli mu kugenda mu maaso, Honorable Luzzi naye ali ku independent. Oli Moses Muhanji yasharinze akatambi ka Nina Rose ng'alaga nti Nina ali ku side ye naye ali ku independent. David Lewis Rubongoya ali ku kadi ya NUP. Kati Luzzi ye kiba kimusanyusa ky'ekyokubeera nti Nina Rose bw'asaidinga ne Moses Muhanji. Kati ate ye Luzzi aba awulira amaanyi mangi nti NUP nayo eba efunyeemuko challenge wakati okubanga munnammemba waabwe ate ali mu kusaidinga na muntu mulala. Ekibuuzo kikyali kimu, akatambi kano Nina Rose bino byonna abyogera ddi era lwaki? That's a very big question. Olw'ensonga ndi mu katambi kano Nina Rose ye kennyini yagamba n'ow'amawulire nga tetunnagenda kanzijukize bannakampala nti omuntu ow'okulonda si mulala ye Moses Muhanji. Kati njagadde ensampulingeko comments z'Abannayuganda. Akatambi kano kafulumye mu kiro ekikeesezza leero, oba bino byonna biteereddwa ekiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Leero ziri ennaku z'omwezi 19 Novemba omwaka 2025. Kati kampiteko mu comments ezibadde ku posti eno eteereddwayo Moses Muhanji. Bannayuganda ng'obusungu bubalinye. Olwo bamuyita Tired Muzzukulu. Eno loosi yennyini. In fact, NUP should do the needful. This nonsense of someone is my friend, yet your friend doesn't align with the party agenda should stop. A party agenda should stop immediately. Anti abadde awandiika Luganda ate n'akyusa n'adda mu Luzungu. Bye bitusibye mu corruption. Tired Muzzukulu agamba nti akakiiko k'ebyokulonda ke NUP kasitukiremu mu bwangu nti bino ebyekisiru birina okukoma. Omuntu ogamba nti oli mukwano gwange wabula nga gwayita mukwano gwe ate avuganya ow'ekibiina. Charity, was he there when your father was accused of cow theft? I saw NUP lawyers. Charity ng'abuuza Nina Rose nti naye Nina Rose bino byo tubirabye. Kati ono Muhanji gw'oli mu kuwaana yabaddeyo nga taata we ali mu kooti oba balooya betwala be babadde ba NUP. Ono bamuyita muntu wa bulijjo. But why would Muhanji do this to Nina Rose, man? It's not easy to be friendly with regime goons. Kati waliwo abakomendi nga bo bagamba nti naye Muhanji lwaki aba akola kino Nina Rose ng'ate ba mukwano. Olw'ensonga ku level eri personal Nina Rose ne Muhanji ba mukwano, they are friends. Ebyaddala kati abamu bali mu kwebuuza nti kati ebyaddala bw'abanga Moses Muhanji ono mukwano gwa Nina Rose, ate Moses Muhanji lwaki aba sharinga akatambi kano ng'akimanyi bulungi nti Nina Rose asubscribinga ku NUP ate nga ye Moses Muhanji yesimbye ku munna NUP. Kati we tuba nti twogera ku friendship, lwaki Moses Muhanji akatambi kano akasharinze naddala mukadde kano ate n'akateekayo? Kati olwo friendship wano ebeera eriwa? Kuba bambi Nina Rose bw'aba ayogera mu katambi agamba nti Moses Muhanji mukwano gwange era abadde muntu wange okumala ebbanga mu mulonde. No, ono bamuyita Hitham J. Nina Rose, inna ilahi wa inna ilaihi rajiuna. People power, our power. Comrades, moving time. Protest vote. Hitham nga yanyizi. Ebintu ebyo byayogedde tebabyogera ng'omuntu avudde mu bulamu bw'ensi eno. Nga tugenze magombe. Kati wamaze n'agamba nti people power, our power.
comrades moving time ngalinga agamba nti banasitwago tutambule Nina Rose tumuleka tweyongereyo ono bamuyita Robert Elvis agamba Nina Rose ddamu amagezi bannange ono bamuyita Kunsasan, you are just being a bad friend and playing bad politics. Kati ne Kunsa yennyini bw'akomize komenti ye banenya Moses Muhangi amgaye ndi naye Moses Muhangi oli mukwano gwo tosobola kubanga ozanye ebyobufuzi mu ngeri bweti era Moses bamugambye nti kati wano Moses abeera afuuse bad friend oba ow'omukwano omubi tasobola kubanga akola kino Nina Rose essaawa zino ono bamuyita Owen Robert kati awo David Lewis Rubongoya omukozi otya flag bearer campaigning for a non-party member contesting against the SG. Anyway, may the best candidate win. Owen Robert n'abuuza Nina Rose nti kati Nina Rose wobanga oli mu campaigningira Moses Muhangi olwo David Lewis Rubongoya oba omulesi otya kale katwagalize kandire nti anaasinga yanawangula ate tugambe ki eno no bamuyita chairman. Thanks Nina, friendship always is the first to Nyumya party. Kanade ye chairman li Kayugu yebaziza Nina Rose n'amugamba nti wamma webale kubeera kyali wa Muhangi mutuufu okyaliwo yasooka olw'ekibiina ne kijja oluvannyuma wamma mu comment section mulowooza ono byayogera bituufu oba olwo bamuyita anchored. Nina, Kampala tulina David Lewis please, oyo mukwano gwo tetumutegeera. Ono bamuyita yo time ya Asese busesi. Ono bamuyita Nyanzi Irene agamba imagine Nina Rose kati ono yavudde Nina Rose omuyita Nina Rose n'amuyita Nina Rose nti bw'abanga akoze ekyo aba afuuse Rose gye bali. Ono bamuyita Onesimus Twesige agamba she lost it at last. Nina Rose kulasti omuzannyo guba gumukubye. Ono bamuyita Tuhayise Masaya but he has talked the truth. Nti naye Nina Rose wano yayogedde mazima. Ono bamuyita Max agambye laba wala gyate. Kati Nina Rose yagamba bujja bwa comment ng'ono abalaba Nina Rose adayogera anywedde walagi. Ono bamuyita Tuhayise Masaya agamba bagenda kumuyisaamu eggaali. Hilary Rukundo n'agamba oyo ayokeza. Then waliwo Honorable Frank Bwambale bambi wa NUP nnyo yataginze Nina Rose ngamuga Nina Rose gwokoze kino Nina Rose waffe, how can you do that Nina Rose? Tempura n'agamba Rubongoya nedda kati ono bamuyita Shaza agamba ate David Lewis Rubongoya omukozi otya esigiwa pate ye Ono bamuyita Alex Kizito agamba Nina Rose ate biki bino, try to use brain in front of camera. Alex muna NUP yayombye then omulala n'agamba nti Kazola Hassan n'agamba Nina Rose WTF is this, ekyo yabadde awemula sijja kukivunula mu Luganda olwo yadde ng'amugamba nti bino bya kisiru ki Nina Rose byokoze n'aheereza n'agamba ffe tumanyi David Lewis Rubongoya abalala zi kiki yategeeza nti abalala zi ndoza agamba abalala zero siki abadde agamba. Vincent Mugagga agamba nti I'd never seen a dense beautiful lady like our flag kat ono yagambye nti akakyala kano nga kalungi nnyo naye wano tekakozeseza bongo ono bamuyita Brian agamba is she stupid musiru okwogera ebigambo bino ambassador aliwo ambassador wano NUP ekigambo kyakozeseza sijja bisoma twali sijja bisoma then era ambassador n'agamba Nina Rose are you in your normal senses? Ndi Nina Rose bino ebigambo byogedde nga tokakiddwa ng'otegeera bulungi mukwano. Ono bamuyita Mukalazi agamba vote National Unity Platform Ambulera. Ono ye agambye nti Nina Rose oba owaana mwanje oba biki ffe tulonda ekintu kimu Ambulera kati ebisigadde ffe tetubimanyi. Ese soft yavumye buvumi yavumye Nina Rose
kale kate kisinga okubanga kyennyamiza kyekyokuba nti essaawa zino Nina Rose yalina kadi ya NUP eya Woman MP ewa Ssembabule. Kati kino kye kisinza okubanga kireetera abantu okulya obuwuka naddala abasubscribinga ku NUP. Wabula nabagambye nti ebizibu tebimanya nnyumba mbi. Bino bigenza okutuukawo nga mukazi wattu Nina Rose ali mu kutakabana kulaba nga taata we afuna eddembe. Ojja kujjukira nti taata wa Nina Rose babadde bamusiba ku lw'omusango gw'okubba ente era ng'omusango guno gwe gubadde gwamukwasa gye buvuddeko. Wabula Nina Rose abadde bambi kyajja afunemu akalembereza akatini bwe kati. Ojja kujjukira nti omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kampala Shamim Malende olunaku olw'eggulo yabadde yatuuse era yabadde ku kooti awe Ssembabule nga yabadde agenze kuwolereza taata w'omuyimbi Nina Rose era nga taata wa Nina Rose amanyiddwa nga Matiya Nshemeirire ku musango gw'okubba ente ogubadde gwamukwasa. Kati kansooke nkuzizeeko mu kooti nkulage ebyabaddeyo nga bawolereza taata wa Nina Rose abadde agambibwa nti yabba ente gye buvuddeko. He's a farmer at Nabinoga, Kawanda Parish. Nze Shamim Malende omubaka omukyala owa Kampala tuli wano Ssembabule ku kooti within ne flag bearer waffe owa NUP Honorable Kankunda Nina abasinga mwita Nina Rose omuyimbi waffe w'eggwanga ate nga flag bearer wano Ssembabule nga Woman MP ne Council Semata. Yes, tuli wano Ssembabule ku kooti ng'ekyatukezezza kujja kugoberera dadi waffe dadi wa Nina Rose bambi yakwatibwa emabegako n'akungula Ssembabule ku poliisi wano oluvannyuma n'aleetebwa wano mu kooti n'ateekebwako emisango bwe gityo nga ye mubimanyi naye nga mumanyi nti dota waffe yeesimbye wano so dadi bambi nga era omuzadde abaamuwabulako wano nawano abaamuyambako kino nakiri so mu mbeera mwero bwe yakwatibwa n'ateekebwako emisango egyekwasa nti yatwala ente y'omuntu ate wali wennyini waasula kumpi neibawe. So tuzze olunaku lwaliro mu kooti nga tulina okulwanira okulaba nti bambi avaayo mu kkomera era ne tumusabira okweyimirirwa. So tumusabidde okweyimirirwa kooti n'ekuwuliriza ne tuleeta abayima babiri abamweyimiridde kooti n'ekkiriza okweyimirira okwo era nemugamba nti tumusasulire emiliyoni ya sente emu mu banka ezabuliwo n'abo abamweyimiridde bajja kuleeta miliyoni 3 naye zo si zabuliwo. Tukomewo mu kooti wano nga 2 Desemba 2025 olwo batuwulire okunoonyereza wekukola ki wekutuuse. So webityo ebiyimiridde maybe nja kusaba Dr. Honorable Kankunda Nina abeeko kyayogera n'oluvannyuma maybe Council Senate. Bannayuganda mwonna naddala bannassembabule mbalamusaako era nga akaseera kano nsaba kwebaza n'entundu bannange Honorable Shamim Malende yeerekereza byonna najja nanziruukirira ng'emisango gye basibako taata bayitagiri kuteera simituufu n'awaaba yennyini simulabye ntabaddeewo. Njagala kwa Nassembabule mwonna tugattire wamu twebaze omukyalo ono twebaze ne National Unity Platform okulonda obulungi. Nze ebigambo sirina bingi abo mwondaba ndi busanyufu ekyensuso nti at least eno step naye eteekingiddwa era nga nkwebaza. Thank you so much. Kuba personally mbadde frustrated amazima ddala nekyengeso tekisobola kutuuka ku mutima naye nga njagala kwebaza National Unity Platform ne Honorable Shamim okunziruukirira taata okubanga kati alisita agenda kubanga obuzaapa bweru. Thank you so much. Nina Rose mukazi wattu amaziga gamuyiseemu nga takikiriza nti taata we at least ku last yabadde afunye bail wabula ng'era waakuddamu okuddangayo bamutadde ku kakalu ka kooti tugambe olw'ensonga yafunye abaamweyimiridde ku misango egyo egy'okubba ente. Wabula ensonga eno eya taata wa Nina Rose okuteekebwako okubanga yasimbiddwa maaso g'omulamuzi ku misango gy'okubba ente gye buvuddeko Nina Rose yavuddeyo n'akola official statement nga nnyonnyola ye ku byasinziira oba by'amanyi
ku nsonga ez'ente. Yagambye, I wish to categorically address and dispel the false allegations circulating online regarding my father's arrest. Contrary to the misleading narrative suggesting involvement in cattle theft, the incident in question arose when one of our cows unintentionally grazed into land associated with the current sitting president. This was a land boundary issue, not a criminal matter of theft. We strongly condemn the ongoing propaganda attempting to distort facts for attention or political gain. As a family, we remain cooperative with the relevant authorities and committed to resolving the matter lawfully and respectfully. Let the truth speak louder than rumors. Nina Rose ng'agamba nti taata we just baamuvunaana mu butali butuufu. Era abantu abadde batambuzanga eŋŋambo nti taata we yabba ente. Ago babadde batambuza mawulire ga bulimba. Ye nga Nina Rose mu kiwandiiko kye agamba nti just eno embeera yaliwo emu ku nte zaabwe bwe yasala n'egenda mu ttaka nti ettaka eryo erina akakwate ku president okusinziira ku Nina Rose. Era n'agamba nti eno ensonga yabadde ya ttaka just nti ente yaabwe yagenda n'eriira mu ttaka liri eddala, so si nti taata yali yabba ente okusinziira ku Nina Rose. Era n'agamba bo nga famire basigadde nga bali wamu era nga bakolagana n'ab'obuyinza okulaba nti ensonga zino zigonjoolwa. Era Nina Rose n'agamba leka amazima googere nnyo okusinga obulimba. Wabula kyaddaaki olunaku olw'eggulo taata wa Nina Rose Bamutadde misango egyo gy'abadde awenenemba nagyo zo nga si nti emisango gyawedde okuwulirizibwa jasi yateereddwa ku kakalu akakooti. Ng'era bw'owulidde wali Shamim Malende bw'abadde alambulula ensonga. Ale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubire bukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 193636 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sidi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sidi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sidi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kw'oli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu.
information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki ekyokukozesa information eyo kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga commentinga ki kyolowooza mukadde ke kamu subscribinga bwoba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.